Abana abalungi mwenna mbabuzaako amannya agange nze nabakoza Patricia the Ghetto Queen era nga ndi musanyufu nnyo. Sooke twogere ku omu ku nsonga ezitambula essaawa eno eya maama Nnaabagereka okuba nga yabakyaliddeko. Tunnyonnyoleko kyazze kitya, mwategedde mutya nti agenda kujja? Twali awo balwali lunaku lwakuna kuba tutera okusaba okubeera ne prayers ewaka edduwa n'okusaba okulala like abatali basiraamu but ffenna tusabira wamu. Katwali twakava mu ssaala like ebugambo obusembayo manager waffe n'atugamba bannange nfunye message nga batugamba nti maama Nnaabagereka agenda kujja ewaffe. Ffenna twali tetukikkiriza kubanga omukyala maama like buli aweebwa ekitiibwa, buli muntu ayaayaanirwa omulaba oba omusisinkanako oba omusemberera, so twali very happy ffenna ne tusanyuka nga tetukisuubira. Ate nange nali ndi musanyufu nnyo kuba nali nakakomawo kati awo n'angamba maama ajja ewaka. I was so happy. Ffenna twasanyuka nnyo era nga tumwebaza nnyo olw'omukisa omunene gwe yatuwa. Twabalabyeko nga muzinamuko n'abambejja. Experience yabadde nnungi munnange kubanga nabo balinga ffe like bantu nga ffe era banyumirwa bye tukola just nti maybe ebitiibwa bye balimu biki naye nga kyabadde kirungi nnyo era yasanyuse, twanyumiza, twasese, twakoze ebintu bingi. Mwanyumizaamuko kituyitiriremuko katono mwanyumizaamuko ne maama emboozi eyo? Twanyumiza bingi ebyabadde personal n'ebyo yatubuliridde n'okutubulirira nga ffe abaana n'atugamba tubeere n'empisa, tubeere baana balungi era twagale nnyo manager waffe, tubeere abaana ab'okulabirwako kuba abantu bangi abatutunuulidde, so n'atugamba tusome. Yatunyumiza ebintu bingi kuba yabadde jazz like ngeri nnomo nga twogera bintu biri nnomo, saaga nti twanyumiriza ku kino ne kino naye nga byatambudde bulungi, buli kimu kyabadde very fine. Yabadde nnungi kubanga yankulisizaayo n'angamba kulikayo Patricia, I'm so proud of you, njagala osome, njagala osigale ng'oli mwana mulungi. N'angamba nennyumirizaamu. N'abadde musanyufu nnyo munnange kuba nange n'abadde sikisuubira. I was so happy era nkyebaliza Katonda olw'omukisa omunene weguti. Ekyamama okubayo n'agamba nti akwenyumirizaamu kuba bangi bakwogeredde bye bakwogeredde byonna n'obiyitamu, wakiwulidde otya essaawa eyo nga Patricia nkwenyumirizaamu? Nawulidde bulungi, sisobola ku explaininga nti nawuliddewo enti newe bati, but deep inside me I was so happy. Nawulidde essanyu era ne kyanyongedde ogamba nti kale ebintu bibeerawo mu bulamu cause obulamu tebuli perfect. Abantu bagoinga through upside and downs, ffenna tetuli perfect. Naye I thought like, wow, someone like this is proud of me. That means simanyi kigambo kituufu kyakwogera naye kyanzizizaamu amaanyi ng'omwana ow'obuwala era ng'omwana owa bulijjo kubanga kitegeeza andaba byenkola abiraba abinyumirwa era abigoberera. Era n'abaako n'ebyambuulirira nga nze omuntu. Nga tuvuddeko katono ku mboozi ya maama, twogereko ku experience ya US gy'omaze akabanga. Experience ebadde nnungi kubanga si gwe gubadde omulundi gwange okusoose ogendayo just lwakuba nti ku luno nduddeyoko. Kabadde ka holiday but it was so fun. Bibadde birungi. I had a lot of fun. I was skating. Kwega kino kiri bibadde birungi nnyo era nebaza Mukama kubanga yasobodde okunkomyawo ewaka era nammwe mbadde mbamisinga. Tumanyi wagenda kusomerayo? Ebyokusoma byange byo bikyaliwo era nkyabikwasaganyiza ddala naye kati okusoma tutandika later
kuba nabadde ninosoka okudda benja kudda edda. Tegeza Subianti University zano wazibuso ogenze kusomera eri. Zonna wonna wekijjirawo kikwatira Mukama waba agambye nti waneeno waba we waneeno wemba nga njasomera wano era nakyo si kibi kuba I'm proud of my country and my schools era mba njasomera waneeno era wemba nsomedde eri era muba mujja mmanya nti neera ngenze kusomera eri. Nagifunye era nsaba bitambule bulungi just nga omanyi nti olumu si kirungi kwogera ku kintu nga tonaba kikola oba nga tekinabaawo. Kiba kirungi n'okyogera nga already weekiri kuba tomanyi ebintu bikyuka. Njabaga nagifunye munsekerere nga sisomeddeyo nedda. So kati sobola beera sure naye nga nsaba omusabire bisobole okuyitamu nga wembibala byonna. Kubanga kyekintu kyenayagala okuva edda. Njagala nnyo journalism, media, mass communication. I'm so passionate about it. Kudya nga nkyagala. Ate tekiri far away from my career. Era nsigalawo mu entertainment. Ate era wemba Mukama ansaasidde n'ebitambula bulungi n'ensoma bulungi. Siga nti njaba nkolera eri, njaba nkola nga because I want it to be worldwide. Nga nsobola okuggyako ewaka oba nkozeko ewaka oba nkozeko ewa oba wa wonna. I'm so ready for it. Oyafunyeko omukisa okukolako ku TV that is BBS Elfina. Yes. Nga tonnaba nabbisoma. How was your experience? My experience was so good. I felt so nice. Kubanga ba producer benalinga nkola nabo bonna balinga banzaamu amaanyi. They were so proud of me. Big up to Alan Cruz and BBS Telefina because he believed in me. Nanteka ku show ye and all the people who abalinga bandaba nga bali so excited era ne views zaffe ne ziba nga zeeyongera ku YouTube n'abantu abali ba streaming live because they were all happy to see me work there. And nabo bampa omukisa okuddamu okumanya nti kyenjagala sobola okukikola. They made me believe that I can do what I want. I was so happy. Lwakuba nali nsoma in senior 4, so I couldn't balance the two because by that time nali ndi candidate ate nga ndina okukola. But akaseera katono ke nakolako, I was so happy. Nsobola okuddamu oba wa nsobola okuddamu kuba nkyagala munange. Nkyagala. Ate banyongera okukyagala like banzikiririzaamu which gives me energy to love it more. Twadde tulowooza ekyasinze okukomyawo kwe kuzannya ebintu ebyotera okuzannya. Byonna kubanga wano waka bwe bulamu bwembeeramu. Njagala ozanya TikTok, njagala okulaba ku family yange, misinga ensi yange nganze Uganda. Buli kimu, this is my home. Tewali kintu kisinga kuba kirungi nga waka. Ewaka aba weeyagala nnyo. Generation yange gye nali nzinirako ey'abaana abakulu. Of course twali tulina nga woli Ghetto Kids, it's a foundation ereeta abaana abato n'abakulu. So ffe gye tweyongera okukula ate era waliyo emigigi emito nga girina talents. So ffe tuddako ebbali naye nga tubeerawo behind to watch these people do all these things. Nti oyinza obba totulaba mu camera oba mu video kuba ate era bwe tunaabeeramu ate kati bali tojja balaba. Okitegeera. So buli omu, everyone has to get his time to shine. Gwe olina okufuna ngeri ntuufu n'ogamba nina kola kino oba nina kola kineno, but we are all still together, we work together. Era bwe waba nga waliwo ekintu nti tulina okikola ffenna era ojja kundaba mu camera oba era bwe mba nkola interview onoonyanga wa Ghetto Kids. Singa nti mba sigiriimu ojja kusanga nga ndi byange naye Ghetto Kids is my family. Manager teacher is my father and we abakuze ffe ate aba inspiring bali abaana abalala abaana abato kuba kati ffe waliwo bye twayitamu nga tetwagala ate nabo bakole babiyitemu. Still back to dancing. Waliwo esawa zene ekiriwo waliwo abazinyi abalinga abali solo nga olaba bayita dance poet. Tozinidde oba mu triplex nga oga generation zijja ez'abadansi abalala.
Yeah. Have you looked into it okubanga otwala that part okubanga naawe osobola okuestablishinga Patricia dance from nga diaspora? I don't think life will ever take me there okubanga ndi nzinanzeka obanga lwaki mba mbeera nzeka nga Patricia, but of course wembanga waliwo ekize nga nina ozinanzeka era kijja kuyita mu manager wange owa Ghetto Kids, cause like nga wegambye Ghetto Kids ye family yange, tewali kintu kyensobola okukola nga tekiri under Ghetto Kids. I'm not that kind of a child. Era buli kimu kyenkola manager teacher abajja ajabanga kimanyi nti nemba appearance mu video nga ndi nzeka era kiba under here. Okugamba nti kati ngenda kola nzeka kubanga kwewagula nti newagudde ku family yange kyeki ekyamaanyi kyenina kyengamba nti kigenda kumbeezaawo nga ndi nzeka. We started this thing together ate tujja kimala together paka kuwulira bubi. Obubaka bwempa abaana abawala abali eyo mwenna is I know fena tukuze kuba abaana bembadde nabo kubanga ndi muto, mostly kids my generation tukuze facing ebintu bingi and a lot has changed mu nsi eno, but one thing kyemba mukola tova ku mulamwa. Do what you have to do. I know this is also our time okweta okola a lot of things tulina bikola kati tuleme kuba tetulina bikola nga tukaddiye, naye buli kyokola first of all watch your dignity, know your boundaries and manya nti nkola kino, will I stay with the respect in people oba nedda, but still have fun. Togana kunyumirwa nti bannange kineno. Yeah, have fun but in the proper way.